Mfana mwenyine ng'abakulembeze ba taxi tuli bennyamivu nnyo n'ekintu ekyakolebwa wiiki ewedde okusengula abantu baffe aba taxi okubajja mu bifo ebadde bawangalira ebadde bakolera ku luguudo lw'e Busega oludda Emitiyana n'oludda Bweyogerere nga beerimbise mu ddoboozi lya pulezidenti ery'okugamba nti bataasa butonde bwa nsi. Ekisooka pulezidenti bw'ayogera owa NEMA abantu bano oba obadde obamanyi, abantu bano obawa obudde obalaalika kubanga abantu abadde bawangaalira awo bangi. Wabadde wasobawo siteegi ezisoba mu 5. Waliwo siteegi evaawo egenda e Buloba, egenda e Mitiyana, egenda e Mubende, Kyegeegwa, Fort Kiboga n'ewalala yonna siteegi empitirivu zibadde zigenda paka Kasese. Kakati siteegi ezo ziriko abantu abasoba mu 2,000 abadde bawangaalira awo. Abantu abo emmoloka ezibadde ziwangaalira awo zibadde ziyambako obutatwala mugotteko Kampala kubanga bwe zibadde ziva e Masaka, eziva e Kasese, eziva e Jjinja ziwummulira awo abasaabaze ne baggweramu awo ne beeyongera mu bitundu eby'enjawulo. Ekisooka kye tulina okumanya bwe baateekayo oluguudo luno olwa express highway lwa creatinga business ne luleeta n'abasaabaze okubagondeza mu ntambula. Omuntu agenda Entebbe ng'ava Fort tewali nsonga emutwala Kampala ate afune wagende wano ng'ate abadde abulanchinga bubulanchinzi n'agenda Entebbe. Aba NEMA kye bagamba abantu bano babadde muloodiriza ekisookera ddala. Abantu bano NEMA UNORA bwe yali ekola oluguudo lwa express highway erina bwe yayiwummulizanga matiriyo waayo bwe yavaawo yalekawo ettaka. Abantu bano ne basaba ne bayita mitendera emituufu, KCC ne bawa olukusa, Ministry ya Works ne bawa olukusa, ne NEMA yennyini ne bawa olukusa ne babeera nga bakolera ewantu abo. Abantu bano bangi. Kati omuntu yakozesezza eddoboozi lya pulezidenti abantu bano n'atabalaalika naye nga ne we yabasengudde waliwo factories eŋŋano eziriwo ezikolerawo, waliwo ekkolero ly'amafuta eriri mu Kitoogo mwennyini, etterekero eriri mu Kitoogo mwennyini, bufula eri awo konna tebaabakutteko. Bagamba birimu ekintu kiri emabega waakyo naye nga abakulembeze tetuyinza kukola butuuzi. Tugenda kunoonya ppaka eddoboozi lya muzeeyi yagambye abantu basengudde mu ntobazi. Bano kye yabalagidde kye baakoze. Ffe tetuwakanya abantu kusengulwa mu ntobazi kubanga twagala naffe okutaasa obutonde bw'ensi, naye owa takisi abadde takusa butonde bwa nsi. Kyekisookera ddala abantu bano bangi. Mulimu n'ekifaananyi ekirala eyakoze kino ky'atamanyi oba nga akimanyi mugenderere okwagala okulaga abantu bano nti muzeeyi abayambye eki kubanga baasanzeewo badde batimbawo ne posita za pulezidenti nga ziri awo ne bazisala. Kati ekyo kigendererwa ki? Kati kulimu okukyayisa oli olw'okuba yeyayogedde eddoboozi, mulimu okunyigiriza famire z'abantu bano bonna ezisoba mu kakaaga. Abantu bano abadde batagenda Kampala, oyagala ate okujja eno bazze Kampala. Ekirala era ekirimu eky'obujoozi bwe baavudde wali we baabatadde ne basomoka ekitoogo ne bajja mu Wakiso ne bafuna ewantu akalembereza we beewogoma ate era nti abamilitale ate era babalumbayo ne bakwakula n'ennamba ku mmoloka zaabwe. Owa militale alina mandate ekola operations mu taxi ejjako namba plate ku mmotoka. Owa militale ekyakirina. So kati olaba nti bino ebintu birimu engeri endala ze twagala okukola ze twagala naffe ng'abakulembeze tetujja kutuula paka ng'abantu bano muzeeyi yennyini abafunire bakolera. Kisookera ddala kuba bantu be tebajja kubungeeta bubungeesi babeere nga tebakola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.